Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Sinzira okutulaba tukwagala nnyo eno gita There Is Still Hope Dish TV testimony tubeerayo kubanga ate tukutwalira ddala mu maaso. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Twaniza omwoyo mutukuvu ajja atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Kale olunaku olwaleero kino kyaffe ekyokubiri twala tulabe ku akabaate akali mu kwegatta n'omuntu omuntu ow'omunda watakkaanyiza naye. Okitegedde? Abantu beegatta ne bannaabwe lwa attraction. Endabika alabika bulungi, alina akabina, alina ebbeere, neebaka naye naye nga omuntu ow'omunda takyagadde, takisiimye. Okitegedde? Waba sisita brother alina ssente, bali basisita beegatta n'abantu naye nga tamwagalangako ku mutima gwe, n'abeera naye ne mu bufumbo naye nga takwagalangaako. Nazaala n'abaana nampa n'abaana naye ng'omuntu ow'omunda takwagalangako. Tulina parts ezo ziri bbiri, omubiri n'omuntu w'omunda. Omubiri guno gusobola omuntu gwo ne gwegomberawo ne gusiimirawo ne guliyakitingira nawo, okitegedde? Naye omuntu ow'omunda nga akamba waddanyira naye opapye ogize nnyo nakola era yotajja kusobola bwekiri. Kakati wewegatta n'omuntu mpuliriza bulungi, omuntu ow'omunda takkanyiza kimu naye, bino bye bivaamu. tubiwulira. Ekisooka, this creates a dangerous soul tie confliction. Kino kireetera soul tie mu Luganda kiki? Soul tie emmeme eziri awamu, zisibiddwa awamu, kibayita soul tie. Soul tie gulinga mukago, obosa omukago, kutta mukago. Omuntu wange ow'omunda n'owo basobola okutta omukago. Edda mu Buganda nga beesala ne bali emmwanyi babakoze soul tie. Bakoze soul tie bakoze kati bakabulaza. Oli bulaza ndi bulaza kati bwe kiri ankwatako naawe akukwatako mpulira n'atuba endegera. Kakati bwewaka n'omuntu ng'omuntu ow'omunda takkanyiza naye okola bad soul tie. Waliyo good soul tie ne bad soul tie. Waliyo omukago omubi n'omukago omulungi. Of course. Kakati guno omukago omubi omuntu oyo newaligenda gw'osigala loota myaka 2 niwabanga afudde mu bulamu bwange niwaba afudde. Abantu baloota abafu ba boyfriend baabwe oba ne bbaawo osobola omuloota ng'afudde nga yakola soul tie naye nga togikutula najja nakukozesanga. Okitegedde? Abagamba simanyi kasitaye baka nafa nayambala simanyi empale ey'omunda muganda wange balina ebintu byabwe ebyo byemisoso biri awo byeboogera. Naye wewegatta n'omuntu ng'omuntu ow'omunda takonekitize naye oba ofunye kituyita bad soul tie confliction. Bagenda beerawo okubagana n'omuntu ow'omunda. Bad soul tie esobola n'okukuziriza okufuna omubeezi omutuufu. Etandika oleetanga agaloota agabi, atandika oyo omuwala oba omulezi oyo atandika okugira mu kifaananyi ekya current girlfriend oba current wife naye nga si yeye. Kigiromo naye nga si yoyo. So tomala gamba newonya kiyonta kirabise bulungi neetaase naye nga olikola soul tie egenda okukositinga omukago ogenda okuleetera ebizibu by'otaasobole. Ekyokubiri kikuleetinga emptiness, ogwamba kumalamu, okalira mu nsi ey'omwoyo okalira, mu nsi ey'omubiri okola ki? Okala. Ne mu byenfuna okala. Bikukaza bikalira ddala pyu. Otolanga asajja agamba oyo mukazi wa bisiraani. Mbu bukya yeebaka naye okyasula naye. Oyo kasita namukwano muganda wange ebintu byayo
Jamtuma n'abasiraani. Awo ne bekwasa musokerera ekigere ekiranga ekyemba. Manyedde baatugamba nga mbu ekigere ati kiba bwe kiti. Bwa kino okubamu kano bwe kati akannyamba okuba mukisa. Kati oba ne bantu balina obunnya mu bigere n'embonaabona gye babonaabona mu Buganda wa. Omukisa tegula mu bigere. Omusa guli mu nsi ya mwoyo. Futufulati. Okitegedde? So ekyo obeera omuweereza. Aya muganda wange bibeera bibi nnyo. Eba tabu yennyini okala. Okala nga ne bakuwa akatuuti okatya. Ogamba owange. Eyala 2 hours nga weegayirira. Kati dakiika 3 olaba nga bakwadde olunaku lulamba. Okira ne weegayirira ogenda okona ku munnaawo. Era ebakago niko genda oyo omutima gukuba omuntu wawe. Lwaki lwaki asigale nabeerawo n'obalimba. So kikukaza n'okala kikukaliza ddala omuntu w'omunda gw'atakonekitinze naye toza kugatta na mukyalawo n'okala nedda tekitoboka. Anti kati wali oyagamba ne mukyala wange munayina kuno tetukonekitinga. Musitaani ayagala kuyigiriza bwenzi. Ekyokubiri ofuna disconnection. Wanajasoma kyawandiikibwa Bayibuli egamba nti owegatta ne malaaya mufuuka ki? Mwena mufuuka malaaya. When you are join with a harlot. Naawe ofuuka omu ku ye. Kati number 2 ofuna disconnection, spiritual disconnection and other sectors. Ne mu birala. Yozo okuba ne connection business okulaba nga zonna zifa omulundi gumu. Gamba kyali bobadodinga nawe ogalaba nga tokyabawuliza bulungi, tebakyamuka, mirimu bagigabira balala biki tebaddamu kukwata ng'omanya connection ezo nga zifa mye ne spiritual ne munsi y'omwoyo kano lwe batokyamuwulira n'okulota ng'obyerabira ate kati awo olota bikukozesa byokka olota gasolosolo olota bi x ebyo bijja nga bikukozesa kati awo nga ensi ekyukira nsobola okulota x nga anwulidde engatto teziba nnungi abuulidde engatto baaga mpya nyiridde leka gwe kati disconnection eno naye kino kirimu enjawulo nti waliwo abali mu iniquity n'abali mu sin, waliwo abali mu kibi nakiri kye bayita ekibi ekisigire. Kale wokola ekintu several times kishiftinga kiva mu kibi nekiva mu sin nekigenda mu iniquity kigenze mu byansikirano. Kati mu iniquity bino tebibalya tebibakwatako akuba kati kyakifuse paati mu bulamu bwa ati ojejeyo tumumanyi ava ne mbrogi najja katuuti wa iniquity buli bwa bulamu kati bulala nga abweyagalira yabimanyira kati zo point ziri ku bano abasiini kikwata abo owulanga n'akatuuti okatya muganda wa namandeka abakoola omwoyo nga amazima wulira ddala tedikava ogana ugamba wange omwoyo gundi abadde mukalu ate okolola ku kazindalo oba okakabi kake enyimba ezibadde ziraininga apo oba kambake tezikyajja ojimba ezitagenderawo akanegulira abadde ki bannaye kiki ebizibu binaavaawo bitya abamu temulina nakyakulya mufa musabe mukama abagabirire muli wano omanya brother oba sister yakala dda. So disconnection ate nakakubuulire to connect it is hard. Okukudamu connecting okonectinga mu nsi ey'omwoyo kiba kizibu nnyo, kikutwalira omutango omunene naye okola disconnect just mere second kutemya bwoti ng'oli disconnected kujja kusoma busumuluze zip nga g'oli disconnected nga kiwedde so bwana yinza okuba okabidde mukayo emyaka egyo mu ddakiika 3 nga kiwedde disconnected.
kakati okudda wali kyekizibu wali tabwawo awo ibi otambula olugendo lwogenda Kampala otuse Lugazi ate okuba yutani bakuzizayo bugiri wano dadde n'otukadde ali wera otuukira wano wuuyo otuuke ku Nairo ate ng'oddayo Mbale kakati olituuka ddi omuganda kyayita olugendo lwawanvuye luba luwanvuye muganda wange etekuba kuli nyanza olinya gundi ki you get a disconnection spiritual disconnection butoza mbogenda kwenenya leero obeere connected to the same point netekisoboka no you are going to walk kitwala mwaka bana ogenda tambula ebbanga eriwera ko namba oba 5 oba 4 there is confusion okutabulwa baye bakubulire wogata n'omuntu nga tali connected n'omuntu ow'omunda olano ebintu byo tebikyakwatagana kituufu wena oba teweetegeerategeera obeeraawo obotokerera bali nowosanga abantu nego kisi obadde kyatewali era okudda wakanya bakugamba kulikayo anti kati nsasula mitwalo ebiri kiro kyonna nakubuza ati kiki ng'okyalowooza loogi oyogera oddamu ebitakwatagana ne byakubuuzizza mbadde ngamba nti kyalesewo kyakamenza abaye ngambe emitwalo ebiizo bamala okulya ebintu kiro kyonna nayabalisa ekiro kyo olupalapalanya abusitani ngaakuwadde dda obupalapalanya otera okola eki oyitewo okitegedde so confusion oba obadde olina ne ministry otandika ogiweereza mu bikukuju hafu ebiba tebikyagatta oba otabuddwatabuddwa oba tomanyi nakyozzaako nekyo wasoosanga oba okyerabidde akaseera ako kaba kawedde nebakwolekera nti tipasa nti kati kibeerawo ekindi omanyi tuwerabira nnyo mukole ekyo emirimu gino ekyokubiri ekirala bitta relationship ebistrikinga relationship tugeze obadde olina girlfriend omuli relationship bwekiri mugera kubanga mufumbiriganwa aye nosooba nowebakako n'omulala kitegedde agala kubba bigezo bino bifa biba byakusika ebintu ebibadde ku speed biddirira ddala kubanga kakitegeera meeting abadde bajja nga abataano omu yabeerawo omu yajja so ebintu byongera ddala okutabuka relationship entuufu gy'olimu efunamu omugonzo omuyaga etandika okuswagolinga pulaani zonna zemubadde mukoze zonna etandika okuddirira emabega osanyalazibwa ddala kati kyenjagala omanye nti every physical connection is a spiritual exchange buli okugatibwa kuno okw'omubiri kuno kola kuba kuwanyisiganya mu nsi ey'omwoyo bwe wagatta n'omuntu yenna mu mubiri gw'otakanyiza naye omuntu ow'omunda gw'atakanyiza naye wabaawo okuwanyisibwa mu nsi ey'omwoyo egwano olaba muli babiri wekka naye waliwo kati spiritual transactions eziba zigenda mu maaso nga yeeruwa share of your light okugabana ekitangaala kyo oba ekitiibwa ekibadde mu ggwe batandika okisikamu bakikuyonkamu banuna mpola okitegedde obadde olina balubu nga ya watts 15 bwekiri ovaawo olimu emu n'ekitundu ate nga n'emu eyo yatwewole wiikirooni sayana kamesagi kajja siyo bannange okitegedde oba onyumirwa naye wano onyumirwa bya mubiri naye waliwo ekyebbeeyi gye bali kukubbako bakutwalako naye gwe tomanyi ng'ekyo okuddamu kifuna muganda wange tujja kutwalira ebisiibo kikutwalira okusoma bayibuli bwekiri kikutwalira okugaba kikutwalira okusaba ebintu bya bikola mu dakiika 3 gye bakubiddeko gulooli
biginza otwala emyaka kati gwe dakiika 3 ate bw'ova weewaanyi okyakinkuula leero nkimaze mudde eri mu katiika mmwe nakikwabudde bulijjo kyayita kigezi okirazeeko zinakugamba sitega ne batega gwe ebintu binkwasa olabe weyakusumba niza namukutagulirawo nga batomena nzijukiza mukwano gwange ali muno mu Uganda sera mwogera mubeddemuko ate alina abafaani abawagizi kati nga faani omu ngende gainaku zino amusalako amusazeeko abantu awamu namugamba nze ndi faani wonnyo era nze bwembeera ekyo kikumamu omuliro gwe weka nti yanziye kakati omubiri nga tegukonekitinga omubiri nga gutapinga omwala endabika gye yali alabikamu nga ne bagamba alina siriimu ogamba bakimukonjera ebigambo nga teyamuwa namba ayaya oyadde wako omubiri nga gumugamba webakotya nga tonamukubira so nti bisire ng'amukubira mu wiiki emu omwala nga gyamukyalirako nga tasula ate nyinimu mwataba ebitebe byatembanjwa ekiro ekyo nga nva yaŋŋamba nze nali nga nfuuyira akagalwa nesinga kkiriza okusula endabika gyalabika mu bannaaye era obudde bweyongeranga ngeno ye aba ateeba mawulire essanyu ojja kugenda tofaayo nobagendindako simbadde ngamba kino nakikola ntyo era wezaawera ennya ogamba n'obudde nga bugenze kansule onagamba kinayagalize embazi ayiye buyiyi ku ttaka ate mwala ngenda sula mu ntebe ki umuli naye yekoza bwekoza ayagala ate bagenda ekiro abaita wiiki nnya sujjasujja kiki lumanga ganeba naye kaneve mugenda mugwalo kyekinnuma abakebe omusujja temuli kiki musaka kameramanyi tukebere typhoid tukebereko ne HIV ntize HIV gaze bujja waaze golaba gino emyaka amuyombo omusana nga kusemberedde okwegatta ntukisinga mmeka nnya nti naye oli mukyala wange mwesiga yagawana ogamba oli mukyala wange mwesiga agenda okukebera amwekali nga kakuze ebino birina kuzinsebwa neka bakala olunaku lumu bakalaba alengeraga nti yamuwa mukadde mbugaye yasiriira yatula nakuyamu ekifaananyi omwala oli enfaanana gyali afaananamu nagamba nagenda kutta Uganda agimalewo agenda kutta yu luvubuka bonna tasaba wadde ekikumi yadde abiri nadda bamuwa kansoling naguma yali amanyimu kakristaawo aga kristo oba anamponye oba tamponye yamanyi nadda nakwata essimu namukubira era negundi nokola ekintu ekyo biki agamba obwo busiru bwo muntu gwotamanyi why did you go live nze nakuweza mission yange webino era byankale toyanga mission accomplished you will never see me again mission accomplished you will never see me again omulamuzi yakwata bukwasi nnyo ala kooti njigaddewo omusango guwedde era muganze nkati nnumba mulala lumba bwe mulimu gwe tukatugoyo omusango mu taxi omusango kiwoteri nga yagamba naye muli munda yalinamu kali mutima nga tegumwagala nti amuwase yayagala mulyako buli bintu byambiro ng'era afuba nnyo amatiza omuntu ow'omunda olesiga muwasa abula wakola si tulyako buli nedda waki tofuna mukyala n'owasa
byava mu kulonda Besigye yali abyapalulu yakabba golu ibulagwa abantu bakuze adange Kristo muganda wange gamba Yesu ngwebaza banga nkyani mpadde yakakisa bulamu buno yatula Kristo oli mulokozi wange onsaasire butuukirivu endagaano z'enkoze n'emikago Mukama onsonyiwe era onnaaze onfuula ekitonde ekijja ekituukiridde mu maaso go Kristo Yesu. Amina era amina. Kale katwetooleemuko katono dakika ajja kubeera emu we tukomawo njala tulabe ebyokulwanyisa 8 by'osobola okukozesa mu kaseera nga otabuddwa mu kaseera nga omaliddwamu amaanyi mu kaseera nga omikisingiddwa. Frustration bakiyita atya mu Luganda? To be frustrated. Frustration. Kaseera ako byakulwanyisa ki by'osobola okuba nga ate okozesa. Mu dakiika emu tukomewo. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.